Nze mama nze taata bene ndi single mother nazaala mbasajja ne bandekera abaana era temuyisamba kadama maaso akati gwaleyo mwami obalabirira abaana bo munange mwebaze. Eyaluga Stesha Mayanja n'abaana yabalugiramu era tebalina mukwano eri bakitaabwe era bano tebawuliziganya. Kati Stesha agamba nti eyamuluga yali ekituufu amwagaliza n'okusinga entaana. Agamba nti ekyamazima ye maama ye taata ate nga bakitaabwe abaana gye bali ate bali bulungi. Kati awo wennyini nja kusaba akavidiyo kano kampera kaleka emboozi eno nkusaba ogiwemu ku budde butini olwaleero oyina okubaako koyigamu era nga wano wasinzidde. Kati bambi tonyoma mulimu olaba nze nalongoosa toyigwani nisamba kadama maaso temuddamu okuyisamu omuntu yenna amaaso kasitagibera akuleta ssente tonyoma mulimu. Is it okay for Stesha okwogera bino ebigambo oba ali mu kubanga yeeswaza nti yalongoosa toyi ate nga ensi yonna emumanyi nti superstar? Wabula Stesha Mayanja agamba nti abasajja abamu ku be yali abeera nabo ate mu lutabaalo luno olw'obulamu nga womanyi ddala ennyimba n'engeri gyali asengekamu ebigambo bye ate kossa n'obulamu engeri gyali abutambuzaamu abasajja bwewaawo talina n'omu gwe yafunamu mukisa olw'ensonga bonna yali loss nga bw'oyinza okuba nga ekintu kino okigobera. Kati ngenda kuba nga mukuwa mu maaso eyo wabula nga Rama Lusania alabudde bafutu soja n'abagamba nti mwe mwangobese kata naye kati kino ate temumanyi kye natuuka kulawulira wano. Mugu oli wano nze ndi wano mugu sebebe byasanyuka bamuziza bamudivotinze mulinga akapama ka Franka abawo muba mudifosinze agenda kubonabona ali Uganda eri abonabona agule mmotoka oguyise mu nnyonnyoka agugule kale. Bigambo bya Rama eri abafutu soja mwenna abaana ba Nuupu abaali bamusekera oba nawe nga wali omusekirira Rama abaanukudde abagambe kati temukyalina kye muŋŋamba abasajja banfunidde emmotoka wadde yagamba bagimwadde naye ekyamazima yo emmotoka yeeyo ayongedde ddala okulumya bafutu soja era ayongedde n'aseka bw'ati. Ojja bonabona okyekyana kikiina ebisiraani kibeera mumanyonyi buli kiseera we bakitikka nalina ensonga lwaki nagenda ekkata n'enzira omutima gwali gwali gunnuma okumanya njagala li nowandowooza bulowooza kulinnya mpulira ndina mu fiiringi njagala okwegatta na Fangolisi Queen. Nengamba kasente nga tekamala sente nga bujjanga butono abaana balina okuddayo ku ssomero batudde term namba imagine batula third term actually bali baddayo third term kati nga nina okulwa n'abaddayo mu January hajiti yesulako mu ddeeka kati goyinza okulowooza mukwano gwale Dubai gwoli mu bed space wekka naye nze nange naddayo mu ddeeka naye nga alhamdulillah mu ddeeka ya bay chala wa bay ebintu ebirungi nnyo ate nga ndi waka. She was so nice to me. Obulwadde bwali bunnuma nnyo nina musanga nga nakawere abantu abamu babeera bannakawere babeera moody. She had her own mood. Kati ate nze nali nkyali mu biro ebya serebu kate nga bino bikyuse kakati nemugamba nazze kulabako bla naye obulwadde bunnuma njagala kumanya nzijanjabiddwa ntya munange naŋŋamba ate ye kati ye engeri gye yajjira kakeeka yajja mwana muto akulidde already citizen talinga ffe abali ku PR nga tabimanyi n'agamba nga sibimanyi by then naye nayogera waliwo omwami bamuyita Haji Kasimu omwami oyo ayambye nnyo abantu okujja Canada ate era ayambye nnyo abantu obakolera settlement wano nga batuuse Canada bambi mwami Kasimu era 95% abantu abasinga abali wano Haji Kasimu oyo musaale nnyo okubeera nga ababeereddewo ne waba takuleese at least yakwemba ku paperwork so he's so good. Kati nali nayogerako n'omwami oyo because he's my good friend nali nayogerako naye nga nkyali Uganda kali Uganda yali aze Uganda nimugamba nangamba naye this time round bw'ogenda Canada todda beerayo osaddaakira abaana bo naye ne simugamba nnyo byempitamu neŋŋamba obulwadde bunnuma njagala kusooka kuwona bwe naamala okuwona then I'll think through what to do next.
naye yali akyalingana nga kyalina byakwasaganya so yangamba ne muga ngenda I am going next week nangamba nja kusanga so kati bino byenjogera bya Hajjat Mariam that was before Haji ngatannabakola ki nannabakudda Haji Kasim so mkyalo no bambi kyeyakola ye nangamba simanyi ku buteba simanyi biki I don't know neka tugende ku bintu by'eddwaliro so we went on nabeera nga ntwala mu badokita kina ye obuzibu ate nga nina ekipapula bisiina oba waliwo nga womanyi oba tolina idea oba tolina kino oba wakatuuka so ate nga n'obulwadde bulina okulinda Haji atuwulire butya bakola ebintu tusobole okubeera nga nsobola ofuna obujjanjabi kubanga e Canada bajjanjabira bwerere okujjawo nga balina empeke ze bakugambye n'ogenda n'ozigula akumpeerejjana nasiima nnyo emulimu gwe wankolera barakallahu fikum jazakallahu khaira kakati Haji Kasimu tumulinda najja Haji Kasimu nalaba mutuufu ng'obulwadde bunzita naye Uganda yali yandaba so I started the process nahandika okunkolerako ebintu alhamdulillah ebintu bitandika kati olaba nalina ebintu bibiri nagenda ova Uganda ng'olwadde nina omuntu gwentegesa agenda okunyambako ku bintu nga ntuuse then nalina n'owentuukira kitegeeza ng'omaze okufuna ensonga ekuleeta ng'omaliridde kozi bulaka simwangu olina okuba n'omuntu agenda okuyambako okutambuza ebintu byo wadde nga kati bisinga byangu omanyi Canada kati nyangu bw'ogibeeramu omanyi ebintu bingi organizations ennyingi nnyo eziyamba abantu bakolera ku settlement naye olina okuba nga olina gw'omanyi agenda okutandika oleme kubeera stranded so omwami Haji Kasimu nanyamba netandika okufuna eddagala mbadde nkyabagamba munnange nze ndi musabi nnyo nagenda mu nasiiba omwaka gumu bali emyezi 7 you can imagine buli lunaku nga nsiiba kubanga nali nina kyenjagala nalajanira Allah so alhamdulillah nebitambula gundi nejja work permit neyingirawo simanyi mu nsendala kiri kye naye wano waliwo obusani bwa gavumenti bwebakuwa singa obo babuulidde and all the stuff otambudde mu ntambula ennungi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya nenga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Haji Miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 87 15 15